Awali essanyu tewabula nnaku. Ngenda kuwa story za mirundi ebiri biki exactly ebyatuuse ku Mukunjaatasera naye before nga tetunnagenda wa Mukunjaatasera nzikiriza nsooke njagalize omwana omulungi birthday nnungi ffenna twegattira wamu tuyimbe happy birthday pretty Nicolo happy birthday pretty Nicolo happy birthday pretty Nicolo happy birthday to you. Olunaku olwaleero Pretty Nicole awoleza ddala emyaka emeka walere 19. Yes, Pretty Nicole yeetuuka dda omwaka oguwedde guneeno omwaka awezezza emyaka 19 egy'obukulu. Neera nzijjukira gwali mwaka gwa 2007 ennaku z'omwezi nga May 16 Pretty Nicole n'atonnya ku duniya eno. Era Pretty Nicole yamanyikibwa nnyo by the yali COVID-19 awo yali eyingiddewo Pretty Nicole obutambi busooke bugire nga kafuta amukuba oba neera awo weewatyo 2021-2022 awo weewatyo Pretty Nicole we yagira ku ssiini okuva olwo tavangako ku ssiini. Naffe wano Kwasa Max Media twegattiramu ne tumwagaliza amazaalibwa amalungi ag'emyaka 19 eyo nga tuvuddeyo. Omukunjaatasera mulwadde naye kennyini tamanyi exactly kiki kimuluma tanaabeera nga atubulya information okusinziira ku ye agamba muni abakyamukozeeko check-up alindirira naye results ezigenda okuva eri abasawo nga bamutegeeza ki exactly ekimutawaanya naye nga ye mulwadde ali bamutaddeko oxygen bamutaddeko obwoma mbadde sibulabangako obwo obwa bbulu owaayi andi yagadde bulaba omanyi waliwo omuntu oyinza okwogera ekintu mu gundi naawe n'ojja obulaba nsandi yagadde kubeera nga mbulaba. Actually ekyo kinzijukiza n'okunzijukiza omanyi omuntu ogenda n'oyogera ekintu mu lusaagosaago oba nga tumanyi. Waliwo mukwano gwange yagamba naye abantu banneewolako ssente naye tebazizza. Ne mubuuza zo z'obawola weeziri koye we bajja munnange nina ekisa sinange gye mugambo sirina ogenda okkakananga muwadde konze ekyo nno kirungi okubeera nti gwe abawola wandyagadde okubeera nga gwe gubawola olaba obuzibu obuli mu kugamba omuntu mu bannange nsaba omanye omuntu kyayitamu okutuuka to the extent ogamba bannange nsaba kumpolayo wandyagadde nga gwawola awo nenzikakkana